Kyaddaaki omukumi wa mukulembeze w'ekibiina ki NUP Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe aleeteddwa mu kkooti e Masaka oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga yawambibwa abantu abaali batategeerekeka. Kyokka oluvannyuma omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza nga bw'amulina n'ateekayo n'ekifaananyi kye nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa X oba ogwayitibwanga Twitter. Kati olwaleero Eddie Mutwe aleeteddwa mu bukuumi obw'ekitalo ku kkooti e Masaka kyokka ewala gye tumulengeredde osobola okulaba nti atawaanyizibwa mu kutambula. Embeera ebadde ya bunkenke ku kkooti ng'abasirikale bagyebunguludde newankubadde nga ne bannamawulire nabo tebakkirizibwa kubaako kye bakwata ku kkooti eno. Era obwedda ajja ku kkooti eno nga takkirizibwa kuyingira era ne bapulida ba NUP nabo basoose kugaanibwa kuyingira. Aduumira abasirikale abapoliisi mwami Asiimwe atugaanye ffe nga bannamateeka okuyingira mu kkooti ng'atugamba akyalina okufuna clearance oba olukusa okuva eri basiniyazi be. Eddie Mutwe asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Abdallah Kayiza owa kkooti esookerwako. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Michael Wakosase lugamba nti ng'ennaku z'omwezi 18 May 2024 ku kyalo Mmanja mu ggombolola ya Kisekka mu disitulikiti y'e Lwengo, Eddie Ssebuufu yabba ebintu bya bannamawulire ng'akozesa eryanyi okubalumya n'okwonoona ebintu byabwe. Eddie Mutwe yeegasse ku bakuumi ba Kyagulanyi abaasooka okukwatibwa okuli Akileo Kivumbi, Mugumya Gaddafi ne Grace Wakabi amanyiddwa nga Smart wa Bobby. Bannamateeka ba NUP bategeezezza ng'ono bwagguddwako emisango 6 kyokka ne bennyamira embeera y'omuntu waabwe gy'alimu. Naye nga bamukuba bubi nnyo, buli lunaku abadde akubwa emirundi egisukka 4 nga bamukubisa zisolido, bamukubisa amasannyalaze, bamuyira amazzi nga tebamubuulira musango gwe yazza, naye nga buli kaseera bamukuba taliya tafuna bujjanjabi era alumwa buli nnyingo yonna emikono gyonna girijjudde ebinuubule, obukongovule bwonna baabukuba, enkokola zonna baazikuba, bamunyiga awakyamu wonna we mutegeera. Ono ayongeddeko nga bw'awaliriziddwa okusaba omulamuzi omuntu waabwe asooke okutwalibwa mu ddwaliro afune obujjanjabi omulamuzi kyakkiriza. Ne tusaba omulamuzi mu mbeera Eddie Mutwe gy'alimu mu mateeka eba tekkirizibwa kugenda ku trial oba kutwalibwa ku rimanda mu prison. Naye ne tusaba omulamuzi tumwegayiridde atukkirize atwalibwe mu ddwaliro mu Bunnambiro. Era omulamuzi akkiriza okuwulira kwaffe, okusaba kwaffe, n'atugamba tugende naye atwalibwe mu ddwaliro eddene. Era kati wenjogerera saawa eno aba prison twogedde nabo bagenda muyingiza mu kitabo kya prison wano mu Central, olumala omuyingiza atwalibwe butereevu mu ddwaliro eddene. Abakulembeze ba NUP e Masaka basinzidde wano ne bavumirira embeera embi Eddie Mutwe gy'aleeteddwamu. Naye wabanga waliwo emisango egiri straight tetulaba nsonga lwaki ate abantu mumala obbatulugunya ne wamba obuwambi ne mbakweka mu bifo ebitamanyiddwa ate mumanyi nti mugenda kubaleeta mu kkooti nga mukakasa nti balina emisango. Tegezeza nti muganda waffe abadde mu mbeera mbi nnyo. Etuusiza n'omulamuzi okugamba nti yadde amusindisa okukomawo ennaku z'omwezi nga 25 mu kkooti naye agenda afune obujjanjabi obw'amangu. Abawagizi ba NUP bakukkulumidde ab'ebyokwerinda engeri gye bayisaamu abantu baabwe nga ne mu kkooti bagaaniddwa okuyingira ne bawera nti si baakupondooka okutuuka nga bafunye obwenkanya. Bwe babanga ebintu bye bakola biri mu mateeka kye tubuuza lwaki babikola wakati mu kizikiza, lwaki tebaagala abantu babeewo, lwaki batya okubiraga ensi. Kitegeeza nti buli kye bakola kiri mu bumenyi bw'amateeka. Bagala kutumala mu maanyi naye twagala obbategeeza nti tutugenda kuva ku mulamwa gwa nkyukakyuka. Eddie Mutwe waakukomezebwawo mu kkooti e Masaka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.